omusajja tufukide kayinja mungato ani Kyagulanyi Sentamu atufunziza afabeni aremu tuli kutambulira ngeri ku mabali ngo obubwo obutaliko bananyi mwasirizi nabatufunziza muno muona omusajja atunyize Kyagulanyi atunyize abeni aremu muvweyo muwulire abatusinga kamanyi baje batuyambeko naye ngo omusajja ali kutunyiga ajja kubatta bannange ajja kutuuteera naye muwaga mu tawuni mwabasingamu ebipande mwabasingamu abantu bamobiliza mubaddewa leero anti tuwagala akulimba ate tuwagalwa sente naye amazima gagano goyoleka abantu batulimba bulimbi okakasiriza nga Mbale City ya opposition zikiriza ngolode nti ki ya Kyagulanyi Sentamu panise kami katono okanyomera mitala wa mugga muganda wange Kyagulanyi afuuse Kyagulanyi NRM batandise okukkiriza nalabiko katambi kafulu figa nga tukakasa nti embarara Museveni abantu basomba basombe niwankubadde Museveni bwato yakiteeka ku Kyagulanyi nti yasomba abasombe kati Mbale awuumye tutumanyi oba bonna yasombye basombye era njagadde nkulaga katambi ka NTV kezanya oluvannyuma lw'okuwa emboozi y'omwami ono nenjimalayo tulage bulungi nnyo engeri gye yavudde ewaka tulabe oba abantu babadde bamugendeddeko nga babasombye busombye ab'Embale naye nga teweerabira Hillside View Apartments bano basangibwa wali ijjanyi ku Kyaki Entebbe Road tuuka Ennamulanda Kitendeka Jansi buuza ekkubo oba amakubo gonna we gali awo agakutuusa ejjanyi ku Kyaki gy'ogenda okusanga apartments enjoyoto obulungi transport wa bwereere naddala ng'ova ku airport ate nga maintenance palace bano balina solar systems aba maintenance palace balina solar systems zonna bakubireko munnange oba nnyonnyole oyagala buzito bwenkana ki oyagala sola yeetikka kinaki zonna bazirina kakati munnange ne dokita gyali tofa birwadde dokita waali enamba yange esembyayo 1015 temugigendako ku WhatsApp essaawa eno nja bagamba ngezeeko wala mukozesa eno esembyayo 73 nja kuba nkuwa bulungi nnyo enamba ya dokita kakati munnange omusajja afuuse omusajja Kyagulanyi afuuse Kyagulanyi era njagala okubuulira nti General Museveni kasokedde nga yeepanka kubba kalulu ku luno numbers zaali muleka byabakama n'atuuka kubeera nga alina kusala magezi gonna mukalukalu tajja busera naye nga wetwogerera Kyagulanyi aliidingira ddala ate already General Museveni baamukakasa aba New Vision aba UBC baamubuulira nti Kyagulanyi akuleega bo bateeka ku bitundu 5 ne Kyagulanyi yalireega Museveni ebitundu 8 oba 7 mu mukyazannya nze mbabuulira kakati munnange ndowooza kansoke nkuwa emboozi y'omwami ono njikumalirireyo omusajja afuuse omusajja atuuse Embale n'abasala n'embalu muganda wange kakati munnange ekiri ku ground kirala General Museveni atandise okulumba TikTok nawuliddeko nti yayise Kasukwa mujjeko interview nkugambye General Museveni akitegedde nti obuyinza bagenda bumukunkumula mu ngalo bano batidde ne sekutya yenna era bakkiriza ono musajja watubuuna atubuulira obadde oliko okutugamba ku kya Bobi Wine okumuyisa mu kyalo singa nga balese Bobi Wine ne bajja ne tumunyigira ku Kirokotawa wano wetuti Republic wano wetuti nga woolaba abantu babeera batono naye ne mumuwa omwaganya ne musindika Bobi Wine n'omusindika Emushoto n'ojja okusindika Ewungoko wanaale ono gye basalira emudodo gye basalira abantu empalu wuuyo omuyisaawo omutwale paka Namanyonyi baba banatulekawo abantu baviireeyo okujja mu tawuni kakati abamukyalo batya okuba ku batya gazi singa tebaaze singa tunyize uno obusajja ow'omugaraji uno singa tubunyize obwo ne tubunyigira ku Republic naye kati babawadde omwaganya bonna bali kuzina kyebaagala kyebakola bafunye abantu amazima gaagaliwa okitegeeza ki mu kalulu akajja anti bwe tunaabeera wetutyo ne tuwa abantu omwaganya wetutyo bajja tukuba knockout Dombo ogerageranya abantu abali mu industry
Northern obagata na wamu n'abayenyale mubali wabasinga obungi. Bano batusinga bano fwe twaleeta wana w'essomero naawe tewabulaba owana bwe twakung'anya ne tugenda mugundi mulimu mu Industrial Park ne tuleetayo obuntu nawe obukolayo then noye bano basajja bakulu balina ebirevu mu nkwawa ku mumwa wa temubalaba amwe be ono wana wolabyeko obuto basajja bakulu abeera bakulire kale abalina moya mukwanga mwe muve mu vidiyo namwe. Leero mu kugenda Magere, Robert Kyagulanyi gy'asinzidde okwolekera Mbale. Bendera za Uganda tusanze zeewuubira waggulu ku miti egiriko okuba ebivaako okukyama ewuwe. Magere asimbuddeyo ku ssaawa 3 zennyini. Taata struggle tugiwaayo mu mukono gyo era tusobole ogiwangula. Gavana Sara gisabye. Olugendo terubaddeemu mbojjanyi yonna era Jjinja amutuuseemu ziwera ssaawa 5. Mu katawuni k'e Nabowa ebbugumu ly'okuyingira Mbale we litandikidde. Ebigambo kabibe bitono ebifaananyi byogerere. Ng'oggyeko ebidduka ebitono ebimutambulirako abasigadde babadde bawagizi nga be bawemberedde ekkubo. Ekkubo libadde lituuka ekiseera ne lifunda olwo abawagizi abamu ne balyamukako kwata eddala balekere ne bannaabwe we bayita. Poliisi basoose kuddukira ku bantu bano nga balinga abaana bakomako kyokka ekiseera kituuse nga tebalina kyakukolera nkuyanja y'abantu okuggyako okubasigulira beeyongereyo. Poliisi kyefubye okukola kyakumulemesa kuyingira mu kibuga wakati e Mbale. Bebakangavudde beebo be balabye nga bavuga mu nvuga gye batakkiriziganya nayo ne babafuuyira kamulali. Okujjako n'ono atugambye nti akubiddwa ab'ebyokwerinda nti era ekimuwonyeza kwefuula afudde. Nyingiridde ground banna kapuka wali ku lwero eri eyingira mu Mbale City wali omuvubuka omu n'ajja nga ngobera ngenza okulaba nga abasirikale banviira emanju wange ne bankwata ne banyingiza emanju ne bankuba ne baŋŋamba gokuba juzi tuli kugamba abaana bagenze ne basinkana Museveni ng'olemeddeko naye paka bakazolyawo kakasa ojja kufa bankubye paka wentuza ku point nengwa wansi ne neekoza nga afudde bwe neekozeza nga afudde awo omusirikale omu n'agamba wuyo kwisha kujja twende eggwanga lyange lyenvingisa naye ne bwenfa. Obwedda batambula beewaana
tebagadde Mbale eyogera okusinga ebibuga ebirala. Ebbugumu lyayingiridde mu kisaawe wakubye olukuŋŋaana olusoose abadde talirabangako. Abawagizi bavudde mu bantu ne bafuuka obuloolo. Mbale neekakasa nti eddoboozi lyayo oboolyawo likyakize ku malala. Watikira harro mulafuta harone mu box. Obashangu mujira bamunanu mu box. Ti box tira miro haroma noti noti obeziro bakross. Haro kama kafi. Ulia. Ni ayana ohemba kangulire mukana wenye na mweshi. Kenya. Banange guno gumuludi gwesoso okwogera ne bannayuganda mu mwaka omupya. Olunaku lwa leero bulabbe batulemeseza n'okuyita mu main road. Batulemeseza Electoral Commission ekimanyi tuna campaigning nga Mbale City naye batuganya kuyingira mu city. Ne batuleeta eno wala nga balowooza abantu tebagenda kujja laba. Bw'abadde ku lukuŋŋaana luno ategeezezza nti ab'ebyokwerinda bagezezzaako okumusoomooza naye akuumye obukkakkamu ne kitabula byayisa ebigendererwa byabwe. Badde baagala tuprovokinga batucokoze nga baagala tuyombe nabo kuba babadde baagala kunkwata mu mwekyange bafune ensonga lwaki batta abantu. Nabagamba naffe tuli bannayuganda tulina okuyita mu kkubo buli wamu. Naye bagaddewo amakubo ne bagamba muyite eri mu ttaka muyite eri nga balowooza tewaliyo bantu. Ono mwana abapoliisi bamusanze ng'ali kumpi n'emmotoka yange nga talina musango ne bamukuba bwe bati, this is what the police is doing to the people of Uganda. Kino abapoliisi naye tugwamu maanyi kyali wange. Mu Uganda empya abo bonna ayimuka kyali wange. Stand up my brother. Stand up. Give me a nemuwetumira kyali wange. Ebyo bazze babikola ku baana bangi. Saawa zino tuli wano Bugisu nandibadde ndi wano ne muganda waffe bamuyita Wainikina Faustin Masaba oba Masaba Media naye bamukwata nga talina musango. Naye ndi wano kubagamba nti bwenfuuka president bonna tugenda bajjayo. Alabudde n'abeeweza okukola effujjo ku bannayuganda abeeyagalira mu kukwata bendera. Museveni atidde nnyo ekyo boolaba agamba bannayuganda mbu tebakwata fulaga yaabwe. Can you imagine? Message gempa abapoliisi n'abasirikale mwe muli ba civil servant mwe bapoliisi baggwanga muli basirikale baggwanga mugenda kubeerawo nga Museveni amaze okugenda kuba muli bavubuka bato na bakazi bato. Temugezaako okukola misango kubanga buli muntu akola omusango ku bannayuganda ajja ku ansaringa nga ye omuntu ye nga individual. Bw'avudde awo n'ayolekera Northern State Division mu Mbale wakubye olukuŋŋaana olwokubiri. Weewaawo akagendo kabadde kampi naye olw'obungi bw'abawagizi agenze Kasoobo. Nena atuuse ku kisaawe nga kisa kinegula. Essanyu limuvuganye ku matama lw'abantu. Uganda, cleanest city mu East Africa. Naye kati genda oyite mu Mbale. Just mwina linnya lya city naye enguudo zonna zonoonese. Amalwaliro gonna n'amasomero gali wano obote yagasimba ye Museveni yagayonoona bwonoonyi. Abaana baano Bugisu, Mbale n'ebitundu ebirala byonna byonna baali mulima emmwanyi. Ng'emmwanyi bwe bugagga bwammwe mumanyi emmwanyi baazitwala.